musumba kituufu abeere mulaavu. Omukazi bagambe jangu mmako okwate mukyala wange mu ngalo omuwulire. Badde mumanyi. Ne just mbadde simukwatangako mu public nga mu kanisa awo mu bantu naye nga ye mbadde mu Katagala kyogamba nti obugalo bugonda nnyo nga toledde obadde okimanyi. Ennaku zino zaabadde abuzeemu. Bugonze nnyo okusingawo. Ne baabo mukazi anyirira. Ye mulungi. Atanyumidde mu ntebe y'omukyala w'ekkanisa. Tusaba aginyweze kati yesaala yaffe ffe gye tusaba nga ffe balina ke bakozawo ku katuuti nga beekutte mu ngalo bati beekuba obwama babadde balumya ekirungi nze statement ye ngitunuulidde nnyo facial expression ye nayo ngirabye ey'omusumba ate omukyala n'ey'omukyala nga bonna boogera nze yamusumba ngirabye ngere yamusumba ye clear eyogera nti ebyaliwo naye kati tuli ku chapter mpya kyova olaba era amaze n'akyusa n'agamba nti okwanjula okubayo nga 23 kati nsazeewo 24 ngenda okukola ki okukola embaga okitegeera nti kati essaawa zino oluvannyuma lw'okutuula ne bitereera byonna kati ssaawa yakuzimba laavu era n'abali abadde balina essimu y'omukyala mbagamba sawa yakwongera kuzimba laavu enywera eddala luliwe tuba tubadde anti kati weeri naye yeetaaga okuzimba okunyweza nti kati abadde bamanya essimu y'omukyala bonna kati essimu enkadde twagimuggyeko layini ekitegeera yonna kati nkubuulira kati info ekitegeera teri kati kudda mba nabadde bakubakuba bonna abaagala okukyankalanya ate twasoma naawe nakulabako egindi simanyi abantu tugende tupatingemu kati tuzimba mukyala musumba akoze eki ajjudde okitegeera era kati wonna oddamu okunsanga nja kubanga yenna addamu okwogera omuganga tagumanyi nga mga tuli kuki ku mukyala musumba kwa kati nze info nze mba nayo era kyonna ekinaddamu okwogera ku pastor Jengo ne mukyala we balina kusooka kwebuuza ku nze kuba goyina info nze mbeera nayo naye nga woddamu abantu waliwo already ababitandise dda ku kyebalabye abantu babadde bamanyi nti bano ababiri bayawukanye ebyaddala kakati nga buli omu abuuza kimu Makko anti abantu abasinga kyenjawe bategeeza nti wano mu Uganda oba n'okutwala mu nsi yonna leero tusobola okwawukana enkya ne tuddiŋŋana okitegeera leero lujja osobola okuba ne girlfriend wo ne muyombagana n'asiba n'ebintu n'agenda okutuuka olwokubiri ng'akomyewo ewaka tekijjaawo kiri nti mwakoze eki naye ate tekikyusa kino nti mukola ki timwagalana kati yenjagala abantu bategeere not speak. Now what I want to tell people. I understand. Whoever gave you such things. Tumanyiza International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeera u June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3 matino conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betuize ba social workers ga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 77022 oba plus munya 377288982 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Global Events Canada, Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.
Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato, omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Aha, Mako. Why? Twekoze bintu naye baaba. Kulikayo ku church. Nvuddeyo kulikayo nnyo. Naye mbaddeyo nnyo nagamba owaka. Mu mboozi zange ze mba njogera nagamba. Naye Mako oli musajja. Anti nze nkolera abantu. Ate njogera mazima ge gali nzisa. Nze ndifiira ku mazima. Kuba kati singa mbasoogera mazima. Omuntu atayogera mazima tasobola kuddayo mu church. Tasobola. Ng'oyogedde bulimba. Eyalimba yeyegoba. Yeyegoba. Tosobola na kusembera naye buli womanya nti olifiira ku mazima. Principal atugamba ne bw'ogalemerako n'ogasigalako wekka. Osigala bwomu. Nafuula waddembe. Gwe tondayo omukyala nga bampita mukwateko ne mungalo mu obugalo bw'omugole bwa Pastor Jengo. Kigonda obugalo. Towaana mukazi wa Musumba. Kituufu abeere mulaavu. Omukazi bagambe jangu Mako okwate mukyala wange mu ngalo omuwulire. Badde mumanyi. Ne just mbadde simukwatangako mu public nga mu kanisa awo mu bantu naye nga ye mbadde mumanyi. Kata lwaki ogamba nti obugalo bugonda nnyo nga tulidde obadde okimanyi. Ennaku zino zaabadde abuzeemu. Bugonze nnyo okusingawo. Ne baabo mukazi anyirira. Ye mulungi. Atanyumidde mu ntebe y'omukyala w'ekkanisa. Tusaba aginyweze kati ye ssaala yaffe. Ffe gye tusaba nga ffe. Bawero wisha ate abaana ba church mikwano gya Jengo bakulube twagala kati entebe aginyweze ebyabaddewo ekirungi twabirongoosezza ekirungi ekiriwo baaba omusumba ebigambo byonna ebyogeddwa buli omu kati ndabyekawo abantu nga bonna bagamba bakati Maka anywerawo amazzi anti bo tebabaddeyo bagenda tugamba ki ne statement bazitegedde okitegeera tebalina kye bategedde olw'ensonga ekisooka okuva wetwabi no anti kati nze nkubuulira because kati nze mbadde ku ground awamba biraba kugwe okuva wetwayogera ebintu ebyo byonna tubadde tutuuza meeting ez'enjawulo mwenani ne Musumba n'abakadde ba church famire y'omukyala nga tuuza meeting ez'enjawulo engeri gye tutereezaamu ebintu bino ensonga sobolo ziharmonizinga zitereere kimu Musumba omukazi amwagala wadde ebyaliwo byesaagala tuddemu because kati bwe tumala okukola reconciliation ate lwaki tuba tusigala tukola ki tudda mbita tugattako ekisooka amwagala reconciliation yabaddewo era kyovola ne mu church mbaddewo nga nkimanyi buli kimu ekigenda okukola ki ekigenda okugenda mu maaso kyakubiri ebigambo bye twayogera Musumba tabyegaanya omuliddeko nga abyegaana tugambye ekigambo kyafu kumuka agambye naye yabibagamba nkola ki mumanyi atuuse n'abagamba waliwo omuntu eyabawa information biki anwana bererere ekisooka tabyeganye nti bye twayogera si bituufu because manye ekintu kimu mbulamu nti kale bula akola ki asibya bw'oyogera ebintu nga siri bituufu bakusiba kati olina okumakinga sure nti ebintu by'oyogera biki bituufu ng'olina proof olina ne information olina ne source w'okoze eki w'obijje nga ntuufu kyekisooka kati ekirungi tagambyeko nti Mako noddeyo noyogera bitaliyo agambye byonna gye mwabijja nkola ki manyiyo Omusumba asonyiwa era atambulira mu kifaananyi njagala kukulaga ekintu kimu
because omuntu asobola keera ntya n'otokomoka mugambo muyitirivu nga si mutuufu omuntu ne waaba asonyiwa abantu balabyeko bangi nga tolina woogujja kati waliwo oli abadde abawa information gwe tutegedde olwaliro mu service ye bw'atyo bw'abagambye naye nze neeberera ku ground information yange nkola ki mbeera nayo kati ekyo kimu okitegeera ekyokubiri agambye kati n'embaga twagana nze byonna nagambye nsanyukidde ekintu kimu nti waabaddewo reconciliation kimu oluvanyuma lw'okubeerawo reconciliation buli omu ne tuyesonyiwagana musumba naye n'ategeera ensobi ze ekitegeera nti ensobi zange zaali wano natulakinga biki ne tumugamba kati musumba bw'oba yagatambimenyeewo akonye ku kimu ekyogeddwa kankubuuze yateeka truck musimu omukazi antuwuliriza kiki ky'obadde omusuubira okwogera mu kyaki because musumba tubadde mu church buli ekyogerwamu kye tujja okgenda nakyo obadde katuuti mbadde nze nange nkuwa version yange ngampuliriza bulungi ng'omuntu lero nakeddeko mu church kati nange nkuwa version yange ng'omuntu okitegeera nze nja kutunulira bye tulabye anti kati nja kukubulira ekintu kimu ebiseera ebisinga poliisi ejja n'egamba nti twabakubye tiyagaasi olwogadde bateekateeka okwekalakaasa ng'esuubira akajagalalo esuubira ki akajagalalo kalwawo kye bayita pyala ate pyala buli omu yamanya bw'ayagala okukola ki okolamu pyala ye okitegeera ekyo kyanjawulo kati nange nkuwa version ki eyange nga memba wa church gwe towulire nga n'abakyaki bagamba Makko mwana waffe waawano lwaki oyagala okumenya kyaki gwe mwana waawano tobawulidde abantu bamanyi oli waawaka oli waawaka lwaki ate ofulumya ebyama by'ewaka gwe mwana w'ewaka bagambye lwaki oyogera omugambo ogwo mwana w'ewaka lwaki okitegeera kati so pyala yo yo nnungi njebaza naye nze byonna nsanyukidde ekintu kimu reconciliation okitegeera because kyali badde kibi nnyo nga nakeera enkya nenjogera byenjogera nga si bituufu naye bakuyise mu bantu akuyise neŋŋenda tamala galinnya kuolutanga tolina mafuta nkomye wano wansi okitegeera neŋŋendawo kuba nabagamba wali waka nga ntandika so nembaga wali waki waka bonna manyiwo oluvannyuma nanga agenda obuuze ne ku mami omukwateko mu ngalo abantu bagambe nti mwakomyewo mbadde mumugambawo ne mugamba mami ekirungi kati byonna twabitereezezza katuvanyuma okutereeza byonna saagala tuddemu ku red flags zino kyonna ekiba kituuseewo njagala tukicontaininge bulungi kireme kutambula ate kukola ki kujja mu public twonoonekera kekama kembadde mukubaawo okitegeera waliwo nno gwe bakuyise naye neyeetonda genza naye bakuyita genza nga ankolujja kiki ekimutuuseeko ngaatidde ngambye bugambe munange munayo manyi nziro gwange gwakutega kamera nembuuza Makko n'ayogera Makko ye yayogera yaleeta Bwino agambyeko nti Makko byayogera bifu owaayi abantu bakulaba babuulira agambyeko nti Makko byayogera bifu ngenze neegiragira obadde otiddeyo sitidde as such naye omanyi tubadde mu kanisa nga mulimu abantu bangi okitegeera ng'ate atya abantu kati nga abantu bano ogenda olusi n'owulira wali nga musumba agamba nti abantu batambuza omugambo nazzaawo erinnya Makko nabaana ayita lujja nempulira nga gogwerera kati bwe bayise lujja nti gwe wedde abantu tebakumanyi nga tebamanyi ani gwe boogera okitegeera naye nga Makko nga bwe bantunuulira mwana wa munju yazze kusaba naye baaba musumba webale service mu byonna musumba mukazi wa amwagala yamwagala kati bw'omala okumanya nti omuntu n'omukazi amwagala anti kati nze njogera ku lwa musumba kwanza musumba gwensinga kati naye kanjogera olw'omukyala nti n'omukyala naye laavu eri balina ke bakozawo ku katuuti nga beekutte mu ngalo bati beekuba obwama babadde balumya ekirungi nze statement ye njitunuulidde nnyo facial expression ye nayo njirabye ey'omusumba ate omukyala n'ey'omukyala nga bonna boogera nze yamusumba njirabye ngere yamusumba ye clear eyogera nti ebyaliwo naye kati tuli ku chapter ki mpya kyova olaba era amaze n'akyusa n'agamba nti okwanjula okubayo nga 23 kati nsazeewo nga 24 ngenda okukola ki okukola embaga okitegeera nti kati essaawa zino oluvannyuma lw'okutuula ne bitereera byonna kati ssaawa yakuzimba laavu
era n'abali abadde balina essimu y'omukyala mbagamba sawa yakwongera kuzimba laavu enywera eddala luliwe tuba tubadde anti kati nkula weeri naye yeetaaga okuzimba okunyweza nti kati abadde bamanya essimu y'omukyala bonna kati essimu enkadde twagimuggyeko layini ekitegeera yonna kati nze nkubulira kati info ekitegeera teri kati kudamba n'abadde bakuba bonna abaagala okukyankalanya ate twasoma naawe nakulabako egindi simanyi gyantu tugende tupatingemu kati tuzimba mukyala musumba akoze eki ajjudde okitegeera era kati wonna oddamu okunsanga nja kubanga yenna addamu okwogera omuganga tagumanyi ndamuga tuli kuki ku mukyala musumba kwa kati nze info nze mba nayo era kyonna ekinaddamu okwogera ku pastor Jengo ne mukyala we balina kusooka kwebuuza ku nze kuba gwe ina info nze mbeera nayo naye nga woddamu abantu waliwo already ababitandise dda ku kyebalabye abantu babadde bamanyi nti bano ababiri bayawukanye ebyaddala kakati nga buli omu abuuza kimu Makko anti abantu abasinga kyenjawe bategeeza nti wano mu Uganda oba n'okutwala mu nsi yonna leero tusobola okwawukana enkya ne tuddiŋŋana okitegeera leero lujja osobola okuba ne girlfriend wo ne muyombagana n'asiba n'ebintu n'agenda okutuuka olwokubiri ng'akomyewo ewaka tekijjaawo kiri nti mwakoze eki naye ate tekikyusa kino nti mukola ki timwagalana kati kyenjagala abantu bategeere okitegeera kyeki kyembagambye nti statement zange ze tunakola si nfu era sizivaako naye tetujja zigendamu byonna bye twayogera twabyogera olwaki olw'obusungu olw'embeera eyaliwo gye twalimu okitegeera naye kati ate essaawa zino tuli ku bintu birala kuyozaayoza okitegeera kati tuli mu kuyozaayoza na reconciliation ekoze etya etuuseewo okitegeera because sebo okola ogwo musango sebo okwogera ebitaliiyo gwe nookera noyogera ku muntu noga kino guba musango okitegeera nomala noyogera naye yakugambye tize information omwagijjanji manyi kitegeeza naye information ayikola ki agimanyiiko omuntu oyo anti omuntu eyaba information mumanyi kitegeeza akola ki agimanyiiko kwa yaligambye omuntu eyaba walongo information mumanyi okitegeera naye bagambidde nti bulijja ayogerwako nti bulijja ayogerwako naye muve ku mukyala we abalabudde nti ye mumwogereko naye mukyala we ne famire ye basisita be baganda bemaama anti ekintu kimu kyalina okumanya nti tetujja kusanga mukyala we ng'afuka ku kkubo tugaana omumwogerako olwokuba pasita tugaana tuve ku mukyala we tumuveeko without proof ku bye twogera okitegeera naye bwekeera enkya nga nina obujulizi nga byenjogera mbimanyi bituufu nina n'essoosi yaabyo ate sobola muvaako because we are shaping the society tutereeza society okitegeera era gye tukola ki era leero n'okubeerayo mu church tubadde tulina okubeerayo okitegeera tukakase nti bye twayogeddeko mu reconciliation yaffe bituukiddwako bituufu azze yatere because tuyinza okubanga twadde tuli consilinze ate n'atalabika mu church era mbadde nja kumubuuza musumba ate lwaki tazze nga ate ebintu byateredde okitegeera so kati okubeerawo okwe kwongera okunyweza ate n'ekkanisa era yeetaaga maama ekkanisa erina okubeera ne maama kituufu ndabye picture ng'omukyalo oyo mwali nga omusumba abuulira ng'olaba kanisa eri complete kyakubirinze era abantu osigala mbagamba nti Jengo mwana muto okitegeera ebintu ebimu bimusukkako kuba singa yali muntu mukulu ku ebyo ebyaliwo ebintu ebimu oyinza obutabigendamu ng'omuntu okitegeere naye kati mwana muto akitinga ng'era bw'olaba omuvubuka omuto kati yeetaaga maama nti bw'anaabanga atabuddwa ng'asobeddwa ajja omumukumaakuma akole ki amukakkanye ate bonna bato kati ffe kiri kye twali tulwanako ne tugamba tetuyinza kuba nga ate tukufudde mukyala musumba okitegeere ekyo nedda okitegeere kati sobola omala okukiriza naga kati ndi mukyala musumba ekifaananyi n'akyambala kati ndi mukyala musumba tugenda mumusabira era kati tuliwo okulwanira mukyala mukyala musumba kuba kati waffe mukyala pastor era kati gwe tuddamu okusanga yenna nga amuseme abantu muga ssebo oyo mukyala waffe ensonga twazikola ki twazigonjoola mukyala fifi bana enesonga omukolo gwe kubanga kati ndaba ekirungo kyeyongedde omusajja badde agumiza ate era zanyiridde musumba n'asooka n'amukwatako n'amukkiriza n'amwambusa balumiza aboogezi baaba ku moment eyo ngenza okulabanga kati ka segment konna kakulumya babadde boogera naye olaba bwe tutunira ekifaananyi kuba tutandikidde service ya leero
njagadde okulaba moments singa oba waliwo embeera enkake eyo sigirabyeko kuba bitambudde bulungi musumba tumusanze ali ku chachi mukyala we najja omukujjaawo kwe kujja n'atekinga position ye n'olaba omwami najja mu ssaawa y'okubuulira mukyala we kola bimakinga wuyo omukyala yogayoga agenze katuuti amukubye obwama kwega binyumye anti olaba kyembagamye tetutalina kujjawo nti waliwo laavu naye laavu ebeera n'ebizibu bingi era twali tukola vidiyo yasooka nakugamba nti ffenna tulina ebizibu ng'abasajja ate laavu twakola ki twagivaako naye ekisinga mu byonna butya bwe tumazeewo ebizibu bya laavu eyo okitegeera esigale nga ki ng'eri bulungi nti olwaleero basobola okubeera ng'olabe nti buli kimu kyateredde ate nkya ne bituuka ate nga bikyankalanye ng'ate sitooli endala because it's all about love kyekyo nga kati tetukyakisaba just nkuwadde buwi nti ekyo tukyakisaba katusaba tubeere nga tukola ki nga tutambula mu kkubo ki eddungi paka tunaatuuka ku ki ku mbaga so kati nze kyeki kyenkugaye nti kati nze neebaza bonna abayinga eginza okulaba nga tutereeza ensonga zino okusobola okugjawo ebyakoze eki ebyabadde okuba byabadde bibibyo naffe twabyogedde nga naffe tubyogera naye nga ffe emikwano gya Jengo bituluma mu mitima naye nga tetulina kyakkola ensi tulina okukola ki tulina okugibuulira amazima kati so nze mu byonna kyentunulira nti kati ntunuulidde laavu y'abana ababiri naye era Jengo kyalina okumanya nti laavu kati bino ffe tumugamba nga ffe basajja banne abaluddeyokko mu system nti omukazi bw'oba omwagala tetuganye omwagala nnyo era twakimugambye toddamu bintu byakuturakinga tumusabire nga bw'oli pasita Katonda atukuume ekitegeera because byonna byonna byava ku ekyo kyakuturakinga okitegeera tikati singa tuddamu bintu byakuturakinga tusigale nga tuzimba buzimbi mukwano mwesigaŋŋane tukimanye nti buli kimu waba wakakyagaanyemu inshallah mu maaso bijja ttereera okitegeera bijja kuba birungi just tulemezeeko bulemeza kukola ki kunyigiriza so kati nze ekyo kyendabyemu mu kyonna era bali bagamba ate Makko yatokomako omugambo ate omuntu ozotogera mu kanisa nakwewunyiza okubeera nga nkedde netwesanga mu saavisi wali waka era olalonyiza okusanga nze mbuulira ekigambo abanga ejangu osoma ekigambo omuntu aba ayogedde ebintu olusinga tasobola yimirira ku magulu ge tasobola alabikako mu kifo ono newo kyoba osuubira okukuba osuubira okuzwaza oveewo naye gwe n'obeera okuba saavisi bwetandise ne bakwogerako ne mu kyaki nga osigadde otudde oli mu kuseka busesi okitegeera kitegeeza nti byoba oyogera sometimes biba bituufu naye twebaze n'abalokola abasabira mu kanisa eyo mumakyazi mwalumiddwa naye muli bakkakkamu mukuuma eddembe ndabyeko ku mukyala omu abadde mukadde n'agamba bambi bavubuka ebintu ebimu mubireke mubiraba musirike mubireke ono wammwe kati theni nendabakaawo omukyala yo omulala yazi ne babawusa agambye nze naze ne babawusa era be bankomyeko nali badde nakubyedde w'amawulire nanga Makko nga awonye ekikonde olaawe yali nkubidde obwerere watali nsonga omukazi agambye tuwonye ekikonde then twogere ku musumba wakonedde ku bamawulire I think tabogeddeeko bubi talina wayogeddeko talaze busungu Makyazi agambye nti gundi wayogedde gundi wawandiise naye talaze kyasoose okukkiriza kibadde kimu nti yazuukuka n'asanga bamukubidde missed call ameka asatu nga gonna gaba amawulire kitegeeza bonna baafaayo okuddayo mukubira bamanye ddala kiki ekituufu kimu n'agamba n'asooka aginyooma naye oluvannyuma lw'okumuyitamu n'emwokya nedda ssebo tukyuseemu azuukuka ku makya asanga essimu missed call asatu nga gaba amawulire nga yeebuuza kikirwakiri oba nnoonyezza nnyo era yasoose kirireetinga ku ebitera omuteesa amawulire nti bamubanja n'ebbanga lyokoledde abagitwala simanyi no maama waagamba simati afuna buyambi ebbanga lyokoledde amawulire njagala tubeere bantu bakulu ng'otunudde mu kamera nga ndi mu kamera because ogenda kuswaza profession nga ate lwakingiswaza anti reporting as is tubadde ku ground omanyi waliwo kye bagamba mu mawulire waliwo kye bayite waliwo mu mawulire kyogayo assess now we are assessing yes grounds ze tubaddeko tubaddeko njagala kyogedde
sagala okole kye bayita reported speech. Sagala okole ekyo. Mwale because reported speech kugamba nti Lujja agambye kino na kino. Kati nga gwe munnamawulire eyagasoma waliwo point wootuka n'ogamba let me analyze the statement. Kati ogwako analyzing Google. Sagala wejjeyo. Yakati nga twogeramu ng'aba amawulire. Okitegeera? Because tosobola kuŋŋamba nti bwe wakedde ne bakubira miss call 3 nga zaaba amawulire ate n'olowooza nti maama wo afudde kuba amawulire kuliko w'oluganda lo. Anti lindako nkujjira kuba mama wagenda omukubira lindako damu nga bw'ogambye yasanga miss call 3 n'alowooza ki n'agamba n'alowooza nti ate leero ani amanja. That was the first statement. N'agamba yo balero baagala kutwala kanisa okitegeera oba waliyo maama wange agamba nti simuwa buyambi ebintu ebitera omutesa mawulire asosokoonako era oluvannyuma lwa byonna ng'atandise okulaba ebbugumu ku social media yakuba mu kyalo n'asaba maama we bamugye ku simu. Onfuna bulungi bantu wembadde nzija mu bigambo bye nenkubuuza bwe baba batwala ekkanisa lindako bwe baba batwala ekkanisa w'amawulire yakuba essimu. Ati era osobola okukuba essimu. Ati osobola okukuba essimu. Ogenda n'okuswala anko. Nanti abayo ye mu byonna ebibuze bimuteesa mu mawulire temulimu kya mukazi. Temuli kya mukazi gwe nga bw'ogamba naye nkubuuzizza bwe baba batwala ekkanisa w'amawulire yalina okukuba essimu oba looya wa kkanisa. Ebyo bisobola okubeerayo n'ofuna ennamba za looya nga ofuna n'eza ab'amawulire. Kubanga emboozi singa ekera n'efuluma nti ekkanisa bagitwala ffenna tugenda kukuba essimu. Singa emboozi ekera ku makya n'efuluma emboozi eyinza ofuluma nti ekkanisa bagitwala nga tebannamusaavinga. Ani Musumba whatever the case. Kuba olaba n'abadde bagamba otunda emmali y'obusiraamu basooka kusaavinga bekikwatako ne bakimanya. Olina ekintu kye weerabidde Makko mu mawulire gano ge tulimu olwaleero. Eriyo omuntu nga process yonna egenda mu maaso nga basooka kulwanira mu mawulire batono era atisi asooka kuinforminga because sobola keera leero ne nkugamba nti Lujja nkubanja nengenda direct nkoleko interview nti nkubanja nga sinna kugamba nti nkubanja. Obadde okimanyi nti olwaleero omukazi asooka okubeerawo nga tomuwa buyambi n'asooka anoonya Lujja nga tannanoonya wa famire we naye atisi aba yakubirako essimu ekulaga nti yeetaaga obuyambi nota respondinga. Nanti kati kiri because tumubuuza wagendako ku erosi ulira bojjama we tukubuuza wagendako ku erosi wamukubirako bw'oyogera naye akugamba ki. Nanti kati naye kankubuuza ekibuuzo kimu. Jengo yalabaddeko mu mawulire over issues z'ekkanisa. Yes or no? Ezokutwala ekkanisa yali abadde mu mawulire naye anti baali bamusaavinga. Yalimu yes yalimu yali abaddeko mu mawulire nga waliyo maama wa mulopa nti tabawa buyambi. Yes or no? Yalimu anti yalimu naye nga bonna basookedde wuwe n'alemererwa bulemererwa ey'ekkanisa balooya be basooka kulemererwa tebasooka kujja mu mawulire. Tasoboka kati olwaleero twali twogera eby'omukyala ani yasoose okwebuuza ku Jengo nti mukyala we tugenda kumukubako story olwaleero ngamba kati ku mboozi eno ebaddewo wabanga naye asobola okukkere ku makya neyebuuza ati leero nakoze eki ani yasoose kwalaatinga ani nti leero bagenda mumukubako story eno ebaddewo. Yabadde akimanyi yabadde akimanyi yabadde akimanyi kyogera byaliwo nga tabimanyi ebibadde bigenda maaso. Tofanga esaga tuddemu ebyo twamaze ntunuulidde nnyo titwita reconciliation. Omanyiza lwaki saga kutunuulidde ebyo bye twamaze nti kati ezo mboozi nkadde. Siyinza kugamba nti yabadde akimanyi nti bagenda mukubako amawulire naye yabadde akimanyi nti waliwo ebyakola ki ebyaliwo. Kati kegamba mukutwalize wamu. Let's forget the past. Tufunulire ekipya. Now history. Tetukyayagala bigendamu era baga nti gundi yakoze eki tubireke. Just ye kyatusabye kimu kyendabyemu byonna tugezeeko okubeera protective eri mukazi we ekitegeera ne family ye kyasabyemu mu byonna ate ekyakisabye mu bwasseruganda nga kitegeeka nga bonaka yanoga bannaye kale bisobola okubaawo ne mugezeeko okubikuuma bireme kukola ki kwabika ekyakisabye mu bwasseruganda ng'omuntu ekitegeera so kitegeeza kalika speed akabaddewo just in case nga bawe ekibaddewo tukendeezemu tugende nti tetujja kunyigiriza nnyo
Natale baliwo n'ekyalo ekijja mu picture. Omanyi nti omuntu aliko amawulire buli waabula kicreating emboozi nnyingi. Kituufu. Ate waliwo ekipya audience kye yatandise okukola. Audience yatandise okugamba abantu nti muve mu mawulire. Kyokka abantu bano nga batambulirako amawulire. Kibayamba kitya? Singa Pastor Jengo yavuddeyo ku lunaku lwennyini agamba amawulire we gas parkingidde n'abaako kya controllinga. Abantu baali munenyeza nti lwaki ovuddeyo mu mawulire. Okitegeera? Sate okuvaayo kwe tumindooza nti kicontrollinga bingi nnyo ate ffe oba abalala bye baaliyogedde. Omanyi lwaki teyavaayo? Ate yali bawadde answer ki? Kiddeyo ku kiri kye naggambye. Ti leero omukazi we asobola okukeera n'anoba enkya n'omunona n'abeera ewaka. Kati kiki yali bannyonnyodde? Nti munnange tracker olina kusooka ku harmonizinga. No, olina kusooka kumanya bw'ogenda kukwata mu nsonga olyoka ojjooza ogere. Okitegeera nti ne covid ne bwe yaliwo president yasooka kwasesinga situation. Okitegeera n'amanya ki kyagenda okwogera because buli wopapa n'ovaayo n'ojja n'oyogera. Osanga nti ate bwe yalivudde yaawo ng'akyalina obusungu yaliyogedde bingi nnyo. Ate twaligenza okutuuka olunaku lwaleero ate nga kino ekiriwo waliwo tekiriiwo. So kitegeeza move ye ntuufu. Yasoose n'atuula n'asesinga situation ne badda ku mmeeza ne babalansinga ebitabo bwe balance sheet bwemaze okukola najja n'abawa mawulire. Kuba mawulire twali twetaaga answer naye ate nga n'endiga zeetaaga answer kwessa n'abantu abamugoberera. Okitegeera kati atuzzeemu lumu abamawulire n'abakyaki bonna ne bakola ki ne bakitegeera omulundi gumu. Okitegeera because kati olunaku tolina bwogenda gamba ti kati ate nzije njogere ki nkole ki mbagambe ki oli omwana ajja kubuuza ekibuuzo nti ate batugaye wateeka tulaka wagiteeka wa. Okitegeera olw'obusungu omuddemu olwotakola ki baatugambye mwalwanye kituufu mwalwanye. Okitegeera olw'okuba oba n'obusungu buli n'omuddamu ekitakwatagana ate okugonjoola ensonga temusobola kugonjoolera nsonga mu busungu. Mwina kusooka kukkakana kyobulanza abasajja mbakubiriza nnyo nti bw'okyankana n'omukazi ero osooka omuviiro akogenda osule mu loogi because oyinza olemera mu nnyumba n'akufumita akamba ekirongo obusungu bumweyongedde. Omanye omukazi asobola okulabakaawo nga buli wakolaba bw'oyingira bw'ofuluma ayongera kujjula. Omusajja abanyize ne mukazi wo nga olutalo lutabuse ng'olaba omukazi muvuddeko nnyo genda osule mu loogi asooka kkakkane okomewo enkeera omutegeeze ti ngenze sula muveva obuvi oba ofunamu esaati 2 omale ennaku zo 2 ng'oli mu loogi weebase asooka kkakkane kati ogenda okudda ewaka omukazi omugezi yenna bw'ogenda n'osula mu loogi bodda ewaka ate akwaniriza tatandikira mu lutalo kati ebyolutalo ate mubiraba kiro nga muwumudde muli mbuli n'omugana naye nno wankola binti naye wannyiza ano kitegeera you harmonize the situation enkeera babalaba n'abatabadde baze ennaku 2 nga tebakulabawo ng'oli mu loogi yo weebase bayinza olowooza agenza up country oli ku mirimu mitongole tebamanyi nti wanobyemu kati muloogi oba okola ki webase okakanya birowoozo ekikulu loogi mwazi onoona mulowooza buli agenze obuzibu bwemumanyi mulowooza buli agenze mu loogi aba agenze kwetinkula naye loogi abamutuuza ebakamu n'ozisulamu. Ate omuntu buli woosula ewantu nga si wuwo ne bweba woteri ey'ebbeeyi oba apartment nga si yo oba mu loogi because oba ogisasula. Okitegeera kisulo oba okisasulira. Okitegeera kati ebeera lwabwa kati abantu bo bayonoona guest house manyi nti guest house zakwepiica kwereere. Ate balina bantu by the way sooka onnyambeko kiyitire wano guest house ini rest house lodge hotero tulinawo kyawe ebigambo ebikozesebwa nga 5 naye nga enjawulo sitegeera ebeera ki byonna byebimu naye kyonna kitegeeza ekintu kyekimu. Mu luzungu waliwo akantu ke bagamba same word oba different word different spelling but same meaning. Kyetuliko wano okitegeera kitegeeza ku kyebisulo ebyo byonna ebyo ebisulo ebyo naye ekyawula loogi ku hotelo nti hotelo babeerayo n'emmere. Loogi tebeerayo mmere ate loogi tebeerayo mmere tebakuleeterayo kyankya wabeerayo ki kwebaka n'ozuuka n'ogenda onoonya kyolya n'odda ne weebaka. Ekyawula guest house ku ini ezo zi guest house zonna zezimu zezo guest kitegeeza mugenyi house ekisulu house wewe woosula omugenyi waasuze munda era ini kitegeeza munda iwa ini eno yo ndawe direct kyogamba abatagenda n'abakyala bo tebagenda mu ini
kati ze nonyewo okusula ngenda mu otuuka guest house zonna nga zijjudde n'osanga ini ng'osula kukuba olw'okubalabyewo ini sula mu mmotoka kuba yo ini si wabeera sapatu zino ezakala nga emu etunudde eno ekikukujju guest house zonna ezisinga guest house ini anti omanyi lwaki bateekawo sapatu ezo abantu abasulangamu baazibba ng'obba sapatu agenda ne umoja nga umoja wa 108 naye ng'oli agenda naye agansasudde kyebiri kantwaleko 108 ng'oli atwala sulira ogumwaka 8 katoli n'agamba nti kabaweza ebikukujju ene tunudde bozambalira era bamanya wasuze mu eno yalwedde eno ya bbulu bozambalira kati bamanyi no zitemako eno ku nsonda waze zitemako kabi naye bannaye mutulekeemuko so kati ekyo abantu balina okukimanya ebiseera ebisinga era kyekikyo nava neyogera nti nze musumba mwebaza nti situation yagikwata bulungi n'atakola nnyo kavuyo ku byonna ebyaliwo n'abeera mukkakkamu ne bitambula n'atulekera ffe ne tutegeeza eggwanga ne tulibuulira amazima. Nze kyenjo omugumya kiri kimu nti kino kituuse ku almost abasumba abasinga nga basumba ne bakyala baabwe eriyo omukyala omu gwe bagamba nti era yakola obwenzi yayenda kuwa chapati n'amuzaalamu n'omwana kati byonna bibaddewo si bipya olaba wawano wali wansi Makerere wali naye mukyala we bamutwala speedi basigadde bano bo basiniya bakyala baabwe kale bo kati bali mu picture oluusi waliwo eruusi ebiswaza ng'oboogedde nako okitegeera naye abasinga bonna nga abakazi babe bakajja ku mulembe gwa social media bibeeramu ebyo bibeeramu si bipya ate mu nsi muno buli wooteeka omukazi mu public domain obisuubira ebyo because singa yali teyamulaga teri yali mwogeddeko eddembe lyaliwo luli nga tannamulaga ne bwe yali badde akola ebibye byakola teri yali munyezeeko nti oba mutunzi wa bibbo oba alina dduuka oba wa saaluuni teri because tewali yali akola ki naye omukyala yakyagala bamulage kuba omusumba olabye wali kakonyeeko we yali agamba bajjeko amasimu yagamba nti nabagamba nti the moment when nakuteekayo bino bijja kutuukako kitegeeza kyekikyo nga kitegeeza buli kimu ekyaliwo yali akisuubira nti kijja kubeerawo mu bulamu era it wasn't a surprise to him just nti kyabadde surprise nti kyabuuminze nnyo okusinziira nga bwe yali asuubira ekiyinza okubeera okitegeera ne kigenda nnyo viral okitegeera nga takyasobola kicontrollinga n'asooka asiizinga mu fire okusobola okikola ki okiharmonizinga omukyala mu kujja mu mawulire ekifaananyi kiriwo kiraga nga yali akyeyagala anti amayigwe tomanyi kitiibwa kye bayita kukuyita mukyala musumba tomanyi entebe ye yanjawulo ku yendiga mukyakya abadde atudde mu kifo nga era olaba nti entebe ye yeggumidde ne bamwogerako boogeza ekyaki yonna ekuba engalo ekyaki ebadde ekuba engalo waliwo emabegakawe nali njogera ne naŋŋamba nti n'abakyala abakulu bamuyita maama baagala fukamira kati anti bye twali tulwanyisa nti kibi nnyo okubanga bakuyita maama ate nga waliwo ebirala ebikola ki ebikutambulirako emabega naye good enough byonna twabitereezezza buli kimu kati kigenda kuba malidaadi paka ku mbaga era kyonna ekinaaba kiriwo ekirala tujja kujja tubagambe nti tujja ate kino kyabadde nti yafunye olubuto tubagambe nti mukyala musumba yafunye olubuto agenda kuzaalira Kenya ate Jengo yatusuubiza nti omukazi ye in fact nerabidde nokimubuuza yatugamba walifuna omukazi agenda mugulira akaleega ka mitwalo ka miliyoni 5 bweyagamba yakyogera so kati tumubanja akaleega ka miliyoni 5 kale baba musonkereza mwana wattu nze ekyesanyu kyenfunye tiruli nabadde nviiriddemu awo ku ngeri gye nvugamu fayiro nti kati nali nafuna omukyala era nakusaasira mu kusooka nagamba ntya nti kusaasidde nnyo siraani gwe okumutunuzaamu kamera ngamba araamu tekisoboka okitegeera so wakati mu mbeera ne ngamba nti kati nze Amiina Katonda weebale kanzireyo ku fayiro yange nzisooke kati omukyala namumala gusa omukolo kati ngenda wa musumba twogere ku nteekateeka z'emikolo nzikirira olwo munyumyemu bwe tumala okunyumyamu ampe programu omugambe nti kati twakatakazza mu simu takyerabira Mako kati njagala tunyumye emikolo na ngeri gye mugenda kwenyigira mu mukolo kati mwetuli nagambye nze wali waka nze ndi mwana wa wali okitegeera buli kyonna ekyetaagisa okusupportinga ministry wendi kuba nabeerawo ku mulembe gwa father kati ndi kugwa son nyinza notuuka kugwa
kulandisani nga tumaliriza akonyeko kuba individuals kasukundo za mukonyeko mu kusaaga singa abadde asaaga anti teri kyagambye nti ye ayagala twesange mu ghetto nga twekona mu bintu byaffe birala si bino bya mukyala kyova ngigambye nti atusabye omukyala tumuleke ekitegeera kuba yakugambye nti omukyala yajja kuba munafu okukola ki okucontaininga pressure ate ye yagigumira kuba yakuze pressure agikola ki agibeeramu kati yabimanyidde tewali kipya natugaa kati omukyala tukole ki tumuleke kale n'abamawulire abasobodde okusaba olunaku olwaleero nsaba ne sande ejja musabeeko banagenda kukola ki ffe tubeerayo tulwa sande naye abamale baagala nnyo ebyonoonese kyekibaletedde osaba leero bambi musabeeko katonda kirungi ne mujjumu andi kati abamale badde bamanyi agenda kugamba Makko muguddeko emisango kwogera kale kati kibadde kibatutte ekyokulanga bamanyi nti omukyala tagenda beerawo nga bamanyi nti omukyala tagenda kubaawo nabo bafune batandikira okunyumya okwogera netubalaga nti embozi twagisiizinze fire nyina legwe nalabyawo ng'agamba atuula wali getulaba nti entebe ye teriiwo ningamba banaye musajja wange batandise okugattagatta notusizaayo baadde banatera n'okubayo happening nawe mukyala Jengo talabiseeko mu kkanisa naye ate nga nze obwedda nkuga nti ajja mumulinde kajja akyali wano akyalina byagira naye akola ki ajja omanyi kale tubeerekereza baganda baffe wetuwe tutemeteme ensonga za service nga wetambudde tubaddeyo ababiri era bitwogerera ddala bya ground so n'olwembeera eyo gwe kiyisizza obubi bweyasole naye nga wakati nsonga ki ate oyinza okusanga oli nga kimuyisiza okubibi okulaba nti bakwatagana naye yabadde asanyuse okulaba nti baawukanye in fact n'abantu nina obagamba ekintu kimu bakitegeere omulimu gw'amawulire guno gwe tukola omulimu gwange is to inform to educate and to entertain okitegeera kati ate nze abantu mbagamba nnyo nti omulimu guno gwansibyako mukomera sajja so kati luwemba ngenda okukola ekintu mba nkimanyi mba nina proof emala okujja mu kamera nenkugamba nti kino kikola ki kiri bwekiti nebwekiti ate era mba maze okunoonyereza okukola ki wemba saabaddewo mba maze okuyita mba stakeholders abakola ki abamalayo okukakasa nti kyengenda okwogera kituufu bwekityo bwe kiri kati so banayogera nti basuubira nti nsobola okukeera enkya nembawo amawulire agaki ag'obulimba agataliiyo ekyo tekisoboka so kati nze naye era nsaba singa mbakakeeranga nga mwagala omumusiba bambi mumunsonyiira temumusiba tebakyasobola kuba because kati nze dotisi zonna eziyinza okuntwaza mu kkomera nzimanyi era nziga teziyinza okunzizaayo because nasayininga nekitala nenjiga sisobola kudda wano sisobola so kati kizibu nnyo era kyomanya kyemba njogedde newenkana nenga nti lujja kino nakino kituufu oyisaawo yes era mba nsubira nnyo omuntu naga nti si kituufu naye nga you go to court kale nyongera okwebaza abakyala n'abaami abasabira ku Revival Christian Church ekawaala mwebale kubeera nabalaba basaasira musumba bannange mubadde mu kaseera ka kunyolwa muri wamu naye bamwagala Jengo namulabe bamwagala so ndabye essanyu ery'enjawulo nga ababuulira ki ekiriwo ku ground kwegaba bayitiddemu bonna olabye nti emitima gikoze eki gikakkanye era omanyi bino ebya churches ndoza birimu side ne side enjuyi nti kati babeerako nabo ne balingizaako mu baneiba ne balaba nti kale oli omusumba gyali balina owaabwe naffe kale twali tufunye owaffe okyegeera kati olusi bino kati ngaebibaddewo ne bagamba ba kati abeeri batulowoozaako ki oba batugeya biki byonna so twebaza Katonda nti bisobodde okuba nga bikola ki nga bikakkana atulindiridde kulaba ngeri bulamu wajulinda mbaga baana ate ne basista nabo tulabe ng'ekintu kitambula bulungi basista omukyala ajja kufumba nno omanyi woyingira amaka ne basooka bakkoonamu oba ogumye kati yagutegeddeko obukambwe bwago kati buli step gy'olina okukola omanya ekiddako
tomala gakola kino gaha bwe naakola kino tekiikomyewo kino tekinkole bwe kiti kati awajja kufumbira dda naye bw'ojjango gidde kaweweevu singa bino byamusanze embaga ewedde ate yalimenyese nnyo okitegeera naye kati buli kigenda okujja kyonna jjaga tebalya ngaina naye Makko bannange kale olumu okubooleka alekamukko lwaki maama wo omukuba okumufiirako ne mugamba maama ndi ku pulimu bwe nasoma kozita Makko okuva ekitalya wati wafaananye era nga musala ze zonna asaba obutadda mu kkomera so kitegeeza ebigambo bye ayogera nga abiinako obujulizi 10 ku kinnaakyo Zerujja ne Makko Williams tusaba mubeerewo ne episode enaddako ffe katubateere wano tujja kujja nga ate tulina ebirala bye tukoonako ate ngenda kuleeta story ya musajjawo nagambye ani ate oli muganda wa kasuku muleke sajiga nti nine eri mu kabada ondabizza ebinene Makko